po jako akawuwo naye ffe tulabyemu ebirumira. Obwakabaka bwa Buganda buvuddeyo ku nnambika empya ey'ebisomesebwa abayizi ba siniya esooka omwaka guno nga buyita mu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ne bagamba nti ensonga nnya zandirowoozeddwako okulaba nga bannansi basobola okuganyulwa mu nnongoosereza zino nga munono mulimu okufuula essomo ery'obulimi oba liyita agriculture ery'obuwaze. Tubadde tetunnavaayo mu ngeri ntongole naye ndowooza kisaana tunyonyole ffe ng'Obwakabaka bwa Buganda bwe tulaba entereeza empya. Okusooka byonna kisaanidde okutereezaamu essomo ery'ebyobulimi lyandibadde lya buwaze. Ndowooza oyinza n'okugattako ery'obulunzi. Ono mu kwogerako ne bannamawulire ategeezezza nga bwe kiri ekikulu okulowooza ku nsonga eno engeri gye kiri nti bannayuganda bangi abayimiriddewo ku by'obulimi nga n'olw'ensonga eyo bandyekubyemu ttooki. Ensonga esooka eri ku ssomo ery'ebyobulimi. Ebitundu 7 ku buli 100 mu Uganda liri bantu bali ku bya bulimi. Ebitundu 7 ku buli 100 bali mu bya bulimi. Mu mbeera gye tulimu tetusobola kuvuganya ku mutendera gwa science ne tekinologiya n'amawanga agaakula edda. Naye bw'otandikira mu by'obulimi ne science ne tekinologiya omutuukako ng'omusingi guli mu ekyo ky'osobola. Ono takomye okwo ayongeddeko n'ensonga ey'essomo ly'ebyafaayo baliyita history ng'ono nno agamba nti singa kino kirekebwa emabega kisuula omutima gw'omuntu okwagala eggwanga lye. Ensonga ey'okubiri gye tulaba eyabuusibwa amaaso eri ku byafaayo. Eggwanga lyonna okutebenkera lirina okutegeera ebyafaayo byalyo. Abayizi babitegeere mu bwesimbu bwabyo ebitali byafaayo bya kujingirira. Bategeere eggwanga bye liyiseemu. Abayizi bamanye nti tusaana okwekuumira ebirungi bye tuyiseemu ate tusaana okwewala ebibi bye tuyiseemu. Ensonga y'ennimi omuli okusuuleza wano enzaaliranwa ate n'okusoosowaza engwira nakyo kya bulabe eri eggwanga olw'ensonga nti olulimi kya bugagga eri eggwanga n'eri omuntu yenna. Ensonga ey'okusatu ya nnimi. Ezimu ku nnimi gavumenti zeyagala zisoosowazibwe mulimu n'Oluchina. Naye ate ennimi ennansi tezifiiriddwako mulimu n'Oluswayiri. Kaakati ffe tulowooza nti okumanya ennimi kya bugagga. Okumanya ennimi kya bugagga. Oli bw'ayiga Oluchina si kibi, oli bw'ayiga Oluswayiri kirungi. Naye okumanya ennimi ennansi kya bugunjufu. Toyinza kusobola kwogera Luchina nga tosobola kwogera Luganda. Noweebala nti oli mubangufu naddala bw'obanga oli Muganda. Ensonga ya ICT oba tekinologiya nayo tagirese mabega gyagambye nti ebintu bingi ebikolebwa ku tekinologiya ensangi zino nga n'olwekyo kiba kya bulabe okulowooza nti byandirondeddwako okusinga okubifuula eby'obuwaze eri eggwanga. Kaakati tuli mu mulembe gwa science ne tekinologiya era President atera okwogera ennyo ku science. Naye ebyuma bikalimagezi tekinologiya abirimu y'entabiro y'enkulaakulana mu nsi mu kyasa kino ndowooza ne mu kyasa ekinajja. Awo nno ffe tulowooza nti buli mwana yenna yandisomye ebyuma bikalimagezi kompyuta. Bano wabula bategeezezza nga bwe kiri ekikulu eri bannansi okutereezaamu ku bisomesebwa era nga n'akikkaatiriza nga bw'agenda okuweereza ku minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo ekiwandiiko ekirambika kwemulugunya kwabwe. Ng'entereeza empya mu byensoma tennaba kubunyisibwa wonna, tennaba kuteekebwa mu nkola mu bujjuvu. Gavumenti tugisaba erowooze ku nsonga zino nnya. Era nteeseteese ekiwandiiko Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Bajja kutuyamba nga tuleesa Abachina okutuzimbira enguudo batapute.
naye abachina bonna abajja kuno okukola emirimu tebamanyi wadde Olungereza tebamanyi Luganda tebagikola